Wow. Bambi gwe nanjagala. Nkusaba onsonyiwe mu linnya lya laavu. Era njagala okimanye nti nga bw'oyagala okubeera wendi, nange nina gwe njagala okubeera waali. Nga bw'oyaayaana okunkwatako, nange nina gwe njayaanira okukwatako. Nga bw'onkubira ne sikwata, nange waliyo gwe nkubira n'atakwata. Nga bwe nkufaananira malayika, nange waliyo anfaananira malayika. Wabula ate nga bw'onfaananira ezzike, nange nina gwe nfaananira ezzike. Bwe ntyo ne ndayira nti billa bwe siri mufuna, nange tojja kunfuna. Titi for tati sisemba na byange. Ebintu nga okufumba, okwoza ebintu, okusimula. That is kulimba, not know. Okay, for sure. When I wasa, when I fumbira in the UK, when I got married to an African American, that's when I started to learn. Actually, Ayigiriza kukola rice, kufumba rice. Ayigiriza kufumba mchele. Simple things. But for us, our parents always hired chefs, maids, cleaners. So. Nakati ne bwoli eno tobigezaako nti kosimuleko. No, my dad taught me just work hard and hire people. Kola nnyo ebisabadde bikusanga. Ate fye nakye twagala in life abantu live and the people within us.